nga bwe tumanyi olwaliro tuli mu kibuga Kampala nga bannakampala basalawo kwani mu loodi gwe beetaaga muva mpitewo no 1221 banji obalabye ne mu kaseera kano njagala twogere ne Dani Kazibwe musajja mukubi wa Ndongo era eyo mumumanyi nga Rwagadi sebo tusanyusa okulaba ku telefone y'Obwakabaka nzasiza okuba ku y'Obwakabaka bitambudde bityo olwaliro si bibi olunaku lubadde lulungi enkuba tetonye Katonda atuyambye tewali beekyanze tewabadde yadde katiya gaasi abantu bali mu mbeera nnungi buli omu asula akaluluke mu ngeri ennungi tulule mu kamera za telefone otubuulire akaluluko kabadde katya gwe ngozo okulonda bitambudde bitya bikyatambula kuba olunaku terunaggwako bitambudde bulungi era ngenze nennonda bulungi tebirwisa oluteekayo akakongeko ne bakula nti yeggwe ne batiikinga n'oyitamu so kyendabye olwaleero nti abantu tebajumbidde mu nnamba nnene nga bapulezidenti naye ng'era bazze nga bwe balaba nti abantu we bali so kyenandigambye nti kiyinza gamba nti kagenze butya oba butya olunaku terunakola ki terunaggwayo naye nga nze nkimanyi bannayuganda basazeewo kye baagala kyembuuza waliwo 2016 n'olwaleero okomyewo ensobi ezaakolebwa mu 2016 gwe obutalangirwa nga muwanguzi ku luno ozisalidde amagezi kyangu nnyo omwana asemba mu kibiina tadduka mu ssomero bw'obanga olwaleero ofeirinze kitegeeza nti tomorrow is another day ate bw'obanga ofeirinze noonya lwaki ofeirinze bwe najja okampeininga luli nali sikoledde bantu naye omulundi guno mbadde mu butale nyambye abakyala mu SACCOs mbadde mu bavubuka nyambye abavubuka bakanyama okutandika okulima mbadde mu babooda nakaweza boodabooda 37 ze neewoledde abantu mbadde mu bintu bingi abayimbi twaguze ekifo abayimbi gye bagenda okuyimbiranga ebwe bajja ekiyamba bannayuganda bonna sinze nzekka so ebintu bye mbadde nkola mbadde emikola nga sirina maanyi g'abantu okunnonda njagala abantu bamuteekamu obwesige ne bannonda ne bamufuula loodi meya wa Kampala byonna bisoboka abantu bagamba nti tewali mirimu emirimu weegiri tewali peeve ebeerako made in China tewali luyimba lwe bakolera Bulaaya kujja Uganda egyo gye emirimu egitandikirwako nti tetutaka kwewola tewali bw'obanga ogamba nti garbage buli wootunula wano waliwo obucupa buubwo obucupa bwa plastic obwo mulimu singa tufuna abavubuka batalina mirimu batandika okuŋŋaanya obucupa obwo ababunywerako bangi obucupa obufuuka mu plastic ayinza okukola benseni ayinza okukola entebe ayinza okukola amabaati so bo bakole kuŋŋaanya njagala bagamba kyangu nnyo okukola mu Kampala naye abantu ababaddeko ng'abakulembeze babiteekamu nnyo obwobufuzi ne bateekamu logiki mungi ne bateekamu pazo okubuzaabuza abantu babaddewo emyaka mingi abantu babonyabonye ebbanga lingi ne twetaaga okuyamba abantu ebibuuzo bibiri ebisembayo ekisooka olowooza kano ke kaseera bannabitone mweddiza obukulembeze kuba kuba Lord Mayor oliko ne Charles James Senkubuge ate n'ababaka ba palamenti bangi bazze bakiyaga basegirinya n'abala bannabitone temuddamu basalawa bw'obanga oyagala okukakasa amagezi ga munnabitone gendeeko oyimba oluyimba lw'olutwale mu baganda bo baganda bennyini bajja kugaa kyoliko tokitegeera omuntu ayimba guba mulimu omuntu ayimba si musango omuntu ayimba kuba kutegeera kakati bwe mmala okuyimba ne ntandika nti mmaze okuyimba bwe mmala okuyimba kyekira kye nnaakola sijja kuzina kakati kangambe kangenda okuyamba bannayuganda babadde bampagira nga Rwagadi kabanyambe olwaleero nange mbayambe ntandika okubayamba ng'omukulembeze okubeera omukulembeze buweereza si mulimu bwe mba mbaweereza tekiŋŋaana kuyimba bwe mba mbaweereza mba ntegedde ebizibu bye balina omuyimbi yayogera ku bizibu ebiri mu ggwanga omuyimbi yayimba ku ebyo byalaba bwe nnyimba ku nnyimba nti nkoyo obupangisa omuntu ategeerawo nti agenda kuzimba ennyumba bwe nnyimba ku luyimba nti kamukuba empeta omuntu ategeerawo nti olina okuwasa okubeera obulungi so okuyimba sagala tukutabule mu bino ebya politics bya buweereza naye problemu ya Kampala abantu bazze mu politics nga bawuddisa bantu myaka 25 emyala tegikyuka enguudo tezikyuka kakati lwaki tutufuna abantu abalina obulumi bayambeko ku bantu olina okusomozebwa kwa mirundi ebiri mu kalulu k'olimu okusooka kwe kw'okuba nti Elias Lukwago abaddewo yakuwangula 2016 okusomozebwa okwokubiri ye Nabila Nagayise Mpalaze ku kaadi ya NUP alina ababaka 9 ku babaka 10 abakola ekibuga Kampala naye olwaleero tulonze muntu omu ababaka boyogera tetubalonze njagala nkugambe olunaku lwo luba lunaku lwo so kyenjagala okugamba abalonda Ambulela bakyaliwo tugende maaso twogere abantu tebalina okumanya olwaleero abantu balina okumanya nti politics si ndowooza politics kumanya ebikubonyaabonyeza bye bikutwala okulonda akalulu kange njagala nkateekeyo ng'obulumi bwange njagala buterere mu kalulu ako ekitulese wano olwaleero tetujja kulonda bulonzi ssaati oba kala tujja kulonda abantu abasobola okukyusa embeera z'abantu. Abantu bali mu mbeera mbi naye abantu babadde babakulembera bo bakyayagala kudda mu bukulembeze.
Akatiko k'ebyokulonda kakulangiridde nti gwe Lord Mayor 2021 waawo otandikira. Wentandikira ntandika ku bavubuka atalina mirimu. Bw'obanga tolina mulimu w'ekyawa abavubuka beekyezza omuliro lwakuba talina gy'akolera ate bw'agenda ku luguudo n'atunda ng'omutembeyi ne bamukwata. Kakati abavubuka tebalina gye basula tebalina gye bakolera ate tebalina ssuubi beetaaga okuteekamu essuubi kye ngenda okukola. Tweyanze Gedani Okazibwe amanyiddwa nga Ragadi yesimbyewo ku ntebe eyo bwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala era y'omu ku abo abangi abavuganya. Nkutegeeza nti n'abantu abalala basobodde okubeera nga basudde akalulu kaabwe era olwaleero nga bwe walabye Charles James Senkubuge abamu mumanyi nga siyaasa Haji Salongo Elias Lukwago mu kaseera kano ye Mayor aliko Nabila Nagayi Sempala yakutte manvuuli oba bendera eya National Unity Platform Jose Chameleon oba Dr. Joseph Mayanja naye wali yalonze ate n'abantu abalala nga bwe besimbyewo. Tugenda maaso n'okubanga tugoberera ensonga eza Vampitewo ku Lord Mayor w'ekibuga Kampala nze Sesanga bate ku lwa telefina.